yagana imba oluyimba nti Uganda bagitunda nengamba ono tugitundawa naye nga lwasendinga message olwo abakyayina batandise okusima omusenyuwa mu Lwera obasanga buli wamu ye najjayo kayimba ayimbye bazina naye nga message ogifunye gwali waggulu awo booleeta basima musenyu bano bongamba bakusaasira kakati oyo that one is an idiot ne baby cool toyinza kati nga ngenda ne bembeera nga ngenze kwogera mu lukuŋŋaana nti ne baby cool ntambula butambuzi oba nnywa ki toyinza kungeza ku baby cool those are idiots kati golo okuba nti oyimbye ku mizindaalo ng'ogera nja kukubira mu distance era oyo baba bamutadde ku kunoonya akalulu ka NRM ezo zero afadhali Bobi Wine mutya. Omuntu eyasinga okulumwa n'okusalwa Meja General Kasirye Gwanga yali President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nkuleetedde ebyama obiwulire kubanga ffenna tumanyi nti omusajja ono yali teyeeri antama era ono ebigambo yabyogeranga nga bwe biri nga tabirumamu era mu mboozi y'olwaleero atalina budde nkusaba gireke kubanga togenda kubeera ng'ogifunamu ng'opapa. Nkusaba vidiyo eno giraba yonna ogimaleyo osooka okakase nti Bobi Wine ne Uganda yonna twafiirwa omusajja. Omwaka 2026 Meja General Kasirye Gwanga yali amaze okubeera nga asomesa Bobi Wine obukodyo n'okubeera nga amuteekateeka okulembera eggwanga Uganda. Obutambi bungi bwenkuleetedde ogenda kubeera ng'owulira ebitiisa ebyewuunyisa oba olyawo okufa kwa Jenaronda Nyakerima eyafiira ku nnyonyi. Meja General Kasirye Gwanga yali amaze okubeera nga alayira n'agamba tagenda kutuulyawo tagenda kussa mukono mpaka nga amaze okuzuulira ddala ani yaviirako okufa kw'omusajja General Aronda Nyakerima. Jjukira nti Jenaronda Nyakerima ono yali amaze okubeera nga ayingira mu kyongole kya Internal Affairs era ng'ono amaze okuteekawo amateeka agakugira buli mugwira okufuna ennangamuntu agakugira buli mugwira okufuna passport. Kati njagala ojjukire nkoledde akatambi gye buvuddeko ng'abagwira omutwalo mulamba bamaze dde okubeera nga basangibwa ne bakwatibwa nga balina endagamuntu ez'ensi Uganda. Muno nga mulimu Abanyarwanda, mulimu Abasomaali, mulimu n'abantu abalala bangi okuva Eritrea, Sudan. Ensi ne yeebuuza bano bajjawa endagamuntu. Wabula nkunyonyola nti General Aronda Nyakerima yali amaze okubeera nga ateekawo amateeka amakakali nga teri mugwira n'omu agenda kubeera nga afuna endagamuntu yadde okubeera nga akkirizibwa okubeera mu Uganda nti alonde. Kakati ono akaseera wayitampawo kaaga n'afiira ku nnyonyi ng'ava South Korea. Kakati General Kasirye Gwanga akakasa mu bigambo bye nti ono teyali mulwadde ne mukazi we teyayogerako nti yali mulwadde. Tewali ripooti n'emu yali eraga nti ono mulwadde ate nga yali mukwano gw'enfanfe. Kakati ebigambo sigenda kubeera nga mbikubuulira wabula n'ebyaviirako Meja General Kasirye Gwanga okubeera nga afa byetankanibwa kubanga obutambi bwonna mbuleese. Kansooke nkulamuseeko n'okwebaza okubeera ku AKTV. Nze AK Master nannyini bwino emabega w'omuzindaalo. Ennamba gy'olaba ku screen gwagala okusiba dreads wekka gikooneko bajja kubeera nga bakolako abasaaluuni nawe agala okubeera nga okuba obulango ku channel yaffe. Ennamba eyo teeka ku WhatsApp message tujja kubeera nga tufuna obubaka obwo tukwatagane naawe otuwe emirimu tusobole okubeera nga tukulanga. Kati nze kansooke nkutwale mu katambi kano akasooka naye nkusaba vidiyo eno giwe obudde ogigoberere ogimaleyo. Ogenda kukakasa nti Bobi Wine yali amaze okubeera nga atendekebwa mu nkukutu mu mpolampola abantu abamu kye bataamanya oba oliawo waliwo abalala bakimanyaako bibimu ku byaviirako omusajja ono okubeera nga atulekawo. Kankukkirize mu katambi kano n'oba vidiyo kusaba gimpera ekigalo ompyo subscribing ku mukutu gwaffe tutambule ffenna mu waka waffe. Museveni is Museveni. Kasirye Gwanga is Kasirye Gwanga. I'm telling you, I'm training Bobi Wine to be president of Uganda. Ulire ebigambo bino, njagala ulire ebigambo bino kansooke nkudiremu katono nnyo. Meja General Kasirye Gwanga yakakasa ensi nti ono yali amaze okubeera nga akwata ku Bobi Wine kubanga baali bassa kimu era nga yakakasa nti ono yali mukwano gwe nfanfe. Museveni is Museveni. Kasirye Gwanga is Kasirye Gwanga. I'm telling you, I'm training Bobi Wine to be president of Uganda. Kakati vidiyo egenda kubeera nga etandika nkugambye nti gigoberere osobole okubeera nga ojuwa obudde. Ebigambo bingi by'otaasobola kubeera nga otegeera byonna mbikuleetedde nga nnyini bwino bwendi mbikusunsulire kimu ku kimu. Ogenda kakasa nti Uganda yafiirwa omusajja era singa Meja General Kasirye Gwanga akyaliwo oba oliawo struggle yandibadde yanjawulo nnyo okusinga kweno kati bweri oba oliawo kankubuulire kubanga
ebigambo byali bingi nnyo ebyayogerwa ng'ono amaze okubeera ng'afa era ne mu kufa kwe yakuba essimu ono n'agamba nti yali awambiddwa buwambibwa naye olowooza kiki ekyaviirako Meja General Kasirye Gwanga okubeera ng'awambibwa kiki ekyamuviirako okubeera nga awambibwa era ono lwaki bwe yamala okuwambibwa teyasobola kubeera nga awona yafundikira amaze okubeera nga afa ebigambo ebimu ku bino bye yakozesa ng'akunyonyola ku Bobi Wine kansoke mbikwongeremu katono nnyo vidiyo eno ogenda kubeera nga oginyonyoka mpola mpola omanye nti Bobi Wine waali kati yasigala buwoomu kubanga omusajja we ow'oku lusegere yali amaze okubeera nga avaawo era ono yakakasa naga nti tawagira NRM yagamba nze NRM sigiwagiranga nako bukyambawo sijaagalira ddala obulamu bwange era ono yali amaze okubeera nga alaga kubanga bwe yavaayo naga nti mpagira Bobi Wine mu traininga okubeera president of Uganda n'avaayo naga nti siwagira NRM bantamya ne yero abantu abo bantamya yero kansoke mu kwongera owulire wabula ono wadde yali yannyuka amagye yagaana okuyingira mu kibiina kya NRM era saagala na kaadi yayo never yero nze nayambalanga gundi zange zino polo gundi ezo t-shirts I like yero naye kasita bajambala nembusuula sibwambalayo kubanga kugenda nolaba oli ayambadde yero era agenda atumbiita nobuuza kati sente wazijjewo ezaguze yogenda otumbiita yero gambye nkunyonyodde tugenda kubeera nga tutambula mpola ne Meja General omugenzi Kasirye Gwanga ono yali amaze okubeera nga sidelininga ne Bobi Wine ng'amaze okubeera nga akakasa nti tayagalira ddala kiyitibwa yero era ng'ono agamba n'engoye ze ze yayambalanga eza yero zi polo sport ezo baali baazimutamya nga baazimugobako n'alayira obutakwatagana na NRM nga kikakasiddwa nti ono amaze okubeera nga awumudde amagye ampuliriza yamala n'asalawo n'agamba nti ye okuwummula kwe amagye agenda kusigala nga ali mu nnimiro n'okubeera nga ayamba omuntu wa wansi wabula ng'ali amaze okubeera nga akakasa ensi nti Bobi Wine mukwano gwange era n'amalamu eggobe mu kibya n'akakasa nti Bobi Wine ono 2021 tageza n'atawaana tasobola kubeera pulezidenti wa ggwanga Uganda naye era ono yalumiriza n'agamba nti 2026 kaabe lubaale kaabe katonda tebalina bwe bagenda kubeera nga bamuyita olina Bobi Wine oba oyagala oba toyagala wabula waliwo ebigambo ebyekusifu ebyali munda eyo lwaki ono yagamba nti 2021 Bobi Wine tasobola kubeera nga afuuka pulezidenti yali alina kyalengedde yali alina kyamanyi ekyali kigenda mu maaso lwaki yalumiriza nnyo 2026 ate nga ne 2021 Bobi Wine yali amaze okubeera nga yeeseetinga era nga yeeteekateeka okubeera nga yeesimbawo era ng'ono agamba n'okwesimbawo okwekyaddondo mbu yamala kumwebuuzaako n'amugamba mutabani wange genda abo ojja kubawuuta buva ojja kubakuba ekigwo aba NRM kakati ekyebuuzibwa lwaki 2021 yali akakasa nga asimba n'essira naga nti Bobi Wine tajja kubeera pulezidenti wabula n'alumiriza naga nti 2026 ono ateekwa okubeera pulezidenti kino kyateekawa abalala ba NRM oba abasirikale abalala oba oliawo abatakkiriziganya na Bobi Wine njagala tumanye nti mwami Museveni kati atambulira mu kakeegi akalina endabirwamu yandibanga 2026 tagenda kubeera nga amutuukako nga Meja General Kasirye Gwanga bwe yali agambye ng'olwo Bobi Wine yali alina okubeera nga adda mu ntebe katulabe ebigambo biibino Bobi Wine alina problems wants to be a politician ayagala kufuga Uganda agenda kufuga Uganda kati Kasirye Gwanga ayingiramu ndiyawuwe alina obusobozi ye yeebale bw'aba buyina abakonvinsinga emmwe abagaba akalulu nze sigaba kalulu sironda lwaki tolonda sina time olaba Bobi Wine oyo Bobi Wine mukwano gwange era wanaamanyiyo nnyo wamagezi ki ekyambalo 26 awo nfiirawo mwaka ki gwogambye 2016 yabajja awo ayingira ate temwina mujja muyita tegwayita ka 2026 yesimba okuba president naye kati kamalira onamwagira nga yesimbyewo oh yeah the world will be changed by then you wait you see I know
226 ne Bobi Wine ne 221 alindemu kati agende mu bibite isimala kimulemesa 226 mweyisa bubi 221 kiki ekimulemesa mweyisa bubi ulya muganda wange mweyisa bubi ekigambo ekyo kitono naye kinene ddala nkugambye ono yali amaze okubeera nga awera naga nti okufa n'obutanyagwa yali alina okubeera nga amanya mukwano gwe geno alonda kiki ekyamutta omuntu abadde omulamu entagala Biibino ga nti ate afudde ku nyonyi kisoboka kitya ono ng'amaze okubeera nga awera nti alina okubeera nga amanya ekyali kimaze okubeera nga kitwala mukwano gwange ampuliza akaseera waayita mpawo kaaga ne tumuwulira ng'akuba essimu ng'akubira omu ku bannamawulire aba CBS oba BBS n'agamba nti mpambiddwa era embeera gye ndimu mu nsabire busabizi abasajja bampambye nga siina kyenkoze siina kyenzizizza wabula gwagala okusiba dreads mukwano gwange enamba gyolaba ku screen gikubeko oba teka ku WhatsApp message bajja kubeera nga bakolako ate bakusalyeko ebitundu 5 ku 10 bwebagamba nti enamba gijje ku AKTV kati wulire ebigambo Biibino kansooke nkuwa akatambi kano nga Jeno Kasirye Gwanga amaze okubeera nga ategeeza ensi nga bwe yali amaze okubeera nga agwa mu buzibu era lwe yagwa mu buzibu obwo teyaddamu kubeera nga alabikako mu maaso g'abantu twagenda okuddamu okuwulira ng'ono bamubika nti yali amaze okubeera nga afa wabula amawulire gagamba nti ono yali atwaliddwa mu ddwaliro ajjanjabwe naye nga ye kigambibwa nti eddwaliro libamutwalamu mbw ate yali taliyagala kakati mbw ate bano ne balimutwalamu kifuba oba oli awo oluvannyuma ate gye yayitira n'afundikira nga bamulangidde nga bwe yali amaze okubeera nga ssa omuka gwe ogw'enkomerero kansooke nkuwa akatambi kano ate nkuzzeeyo eri nkulaga ebirala by'otasobola kubeera nga omanya nga tuvudde mu katambi kano oba oli awo ak'omugenzi Meja Jeno Kasirye Gwanga akalala ke yakubirako essimu ng'embeera etabuse. Hello? Kasirye Gwanga. Afande Danstan Busurwa. Yeah. Yeah, what afande? Sina jenkola, they have trained me here in military camp here. Mbuya military barracks. Mbuya military. Mutawana cha afande ati. Nava maje. Kati mbandi yao. Nga bansindikidde military police nembabuuza. Bano bakinti kyetaagisa okukuma ne bagamba munkuuma kinde neekuuma tebagaana kati kana akantu bwe kayingidde nga abamilitari batambula butambuli mu byalo bagenda kukwana bakazi b'abantu nenda abantu bagenda kuleeta bulwadde ne mbapakira ne mbazzaayo ne bagaana ne baŋŋamba nti n'okubeera n'omu ne mbagamba nti gwe mulese yakwana n'omukazi ku kyalo batambula bajja kunzita nze sibeetaaga kati simanyira kumanya kati bakunonye ekyana nze nzize waliwo omutano wena mujja mu Amerika ajja be chief bodyguard wange nemugulira emmundu nempita mu authority n'azingiza yatuukawo n'akwatagana n'emikwano bwe basomanga nabo mu Aga Khan n'afuuka ekirala alina emmundu atambula nazo mu bba ndi mwana wa Jeno Kasirye Gwanga ngamba tokosa linnya lyange kati olwaliro nensalawo okugenda omuggyako emmundu ezo sebo bwe ntuuseeyo ewa gyabeere bwamwayo afande nemugaleeta emmundu ezo n'afuuka ekyambika n'atabuka nempita military police ne bajja ne baŋŋamba nti jangu simanyi Jakosi ayagala kwogera naawe kati nzize wano kati baŋŋaanye okufuluma naye mbabuuza nze siri w'amagye nagavaamu lwaki mwaweereza military police nga temumbuulidde nga banjagaza ki kati akawuka kazze nze nfe tulaka kubona bantu bangi saagalira ddala n'embwa yange wonna ekisoo kyange ne munnu zibakanyugidde zonna
Kyagala kumanya. Afande oli mbuya. Wano mbuya. Oli mbuya. Tegeeza nge Kasirye Gwanga bamusibidde mbuya. Okay. Ensonga bagyogere. Kala afande. Kale nakuwuliza. Webale nnyo. Awo wennyini ebigambo bwe byatandikira okubeera nga bitabuka ebya Gen. Kasirye Gwanga, embeera neyongera okubeera nga etabuka era teyaddirira. Ogendo kakananga ono waweereddwa ekitanda era oluvannyuma baatuwa amawulire nti ono yali amaze okubeera nga assa omukagwe ogw'enkomerero. Naye nga bwe nkunnyonnyodde gye byatandikidde nti omwami ono Gen. Kasirye Gwanga yali amaze okubeera nga atandise okutraininga Bobi Wine okubeera nga amuwa obukodyo oba oliawo bw'anaayitamu okubeera pulezidenti w'eggwanga Uganda. Naye oba oliawo ng'abamu tebakyagala era nga kyabawunyira ziizi, oba oliawo ne basobola okubeera nga brigadier amanya Major Gen. Kasirye Gwanga oba oliawo bamulemesa. Nze naawe nkusaba n'obwombi video gimpere ekigalo mukwano gwange mpuliriza ompyo subscribe ku mukutu gwaffe ebirungi bibeerawo tebiggwayo, ate era tujja kubeera nga tukongera ebirala. Kankusembezeyo n'akatambi kano aka Gen. Kasirye Gwanga oba oliawo Mukama amuwumuze mirembe omusajja ono twamusubwa nnyo naddala ffe abali mu ludda olwa struggle. Mukama Katonda akunkumira atakumira mpeera akumpeera ebirungi ebikira obugulu gongolo. I sign out for now. Bye bye. Yagana naimba oluyimba nti Uganda bagitunda nengamba ono tugitunda wa naye nga lwasendinga message olwaba China batandise okusima omusenyuwa mu Lwera obasanga buli wamu, ye najjayo kayimba ayimbye bazina naye nga message ogifunye gwali waggulu. Awo booleeta basima omusenyu abayimbi kati yabakubye bebikulu oyo simumanyi yani yayimba ne physically simulaba nkoba okumukwata mu ngalo. Chameleon mumanyi gandi mukwano gwange naye bebikulu what is so special about him kikyayinza okuyamba NRM ne bebikulu toyinza kati nga ngenda ne bembeera nga ngenze kwogera mu lukuŋŋaana nti ne bebikulu ntambula butambuzi oba nywaki toyinza kungeza ku bebikulu. Those are idiots. Kati golo kuba nti oyimbye ku mizindaalo ng'ogera nja kukubira mu distance nja kuyunga wano akabundu kange bireyo era eyo baba bamutadde ku kunoonya akaluka NRM ezo zero.